nze omu kubakkiririza tisemuju mulungi bwe twogera kubabaka ba parliament kubanga Kateni Nyongo jagamba nti singa ye yali mu NUP by then teyani wadde Segirinya kadi Honorable Semuju musajja mulungi Mutesa mulungi musajja mugezi musajja tabuusibwa naye tulina okukitegeera nti mu parliament eyo yennyini mwatabuusibwa ye parliament yemu eyeenyigidde mu kuyisa amateeka aganyigiriza ki Bannayuganda tukkiriza nti bo ng'ababaka ba parliament ndowooza Semuju Kinasika Honorable Semuju Kinasika kyakuna kyakusatu kiba kyakuna I believe bwe bamuwa kiba kyakuna kuba ajja 2011 2016 2021 2026 kiba kyakuna kiba kyakuna you're right nze nsuubira nti obukulembeze abupimira ku ki agamba oli yamusena wakadongo tulabye abantu abangi mu parliament yawo nga bayivu nga they can really articulate matters wekijja nti matters of national importance bazisobola ogera ku budgeting basobola batudde mu committees ez'enjawulo naye nga bwe kijja nti ensonga ezze ku floor ya parliament tebalabika. Look at our sister Honorable Betty Namboze bakireke abula nange ndwawo mulaba kyogamba ndasobola kutema nsonga azisobola. How many times has she appeared unanswered? Ntini butubala nti ku mirundi 10 eddoboozi lye we lirabikiddeko mu parliament yawo mu house ku answered noza giringa mirundi 2 n'ogumu. You see kati olwaleero wekitiibwa Ssemuju bw'aba agamba kati parliament abantu tebakyali ku parliament tebakyagitunuulira bali eno abantu kati bali ku muntu agenda okubakolera omuntu agenda okudda mu bantu nga bamulonze na creating project kubanga kati government yesulideyo gwa nagamba awo tutwagala tubeere very clear government yesulideyo gwa nagamba naddala mu nsonga ezimu ekisooka amalwaliro gali bubi the health system eri down ekurashinze ndowooza ebitundu nga 8 esigaze ebitundu 2 feka tutunulire Kawempe awo tulina eddwaliro lya Kawempe referral hospital abakyala bazaalira wansi bwekiri mama bw'amala okuzaala bw'amala emmese zibaluma mama kits teziriiyo kati omuntu bw'aba awulidde omubaka wa parliament afuna miliyoni 4 omwezi agenza oluusi bateeseza mu nkuubo oluusi tebakomyewo ku ground to some extent waliwo tuwera decision za political parties respect ne tugamba kati the likes of the Honorable Segona musajja mulungi naye ate tulina n'okufa ennyo ku kya overstay kati olinga ngamba waliwo osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiidde olwaza n'okusomozebwa okulala asotuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matias Sekanjako nina Honorable Luuswa Luwemba Muhammadi Lodi Kansala Dako owa Kikaya Komamboga Kanyanyane Chebando oli wa NPP yeso oli muna NPP bukyanga ndya bwami obadde tonja ate oli wa independent ku Lodi Kansala kati oli muna NPP ndi muna NPP Electoral Commission naji notifying ku nsonga eyo nensaba nkyusa akabonero esobola okukikkiriza kyogamba anti mu mateeka bw'oba ogitegeezezzaako esobola okukikkiriza naye nga bw'omanyi politics w'eggwanga Uganda azannyibwawo waliwo abakizannye ne Electoral Commission abalonzi bange batagale era nfundikire nga sirinaawo naye ekyo ngenda nkitegeeza abalonzi bange Electoral Commission yagaanye okyali ku radio yagaanye okukakyusa ndi ku radio akabonero kange ka radio weewaawo ntembeeta National Peasants Party Ssabakunzi mwendinga national mobilizer era sebeno gyendi nsaaza
oli national mobilizer mu budde bwa kalulu buno wa party obwa omanyi abigendera tukyali ku interim leadership a delegates conference ejatuula early next year was around January erondo obukulembeze yes ba delegates basalewo ani oba asoba kulembera I retain that position oba oliwo omulala yagala enkyukakyuka ezikolebwa for now abali ku bukulembeze bonna ne Station Mayanja naye yali ku interim leadership ey'ekibiina so kati ani alonda interim leadership yerondebwa NEC yes ani alonda NEC yeri yalondebwa enkadde yes aba bananyini kibiina ekyo oba abakulembeze abaliwo mu kibiina yes bebasalawo bebatuula ne basalawo ng'olukiiko olufuzi olw'ekibiina kati wano tukole bwetuti wano tuleete ono mu kisemba wano kibawo ekiti then ndowooza kati mu mbeera ng'eno n'omukisa guno gw'okutalaga eggwanga lyonna tugenda tufunayo ba members tugenda tutunda membership cards yes ebintu ebiringa ebyo kulaba nti ekibiina tukigaziya okutuuka ku mutendera gw'eggwanga mwagala naye nga abatulaba ku MS Media sooka okubalamusaako n'embeebaza gye mutuusaako engalo mu ngeri y'enjawulo abafunye ebirungi tusanyukira wamu nabo nammwe abatuusibwako ebizibu oba abayinamu ebizibu eby'enjawulo twongera okusaba omutonzi abakwasizeeko ate nammwe abawe ebirungi byawadde Mwami Matiya Ssekanjakko kubanga tubadde tuludde okulabagana badde oli mu campaign ngenza okuddamu okumulaba nga muganda wange amasuuti g'enkuba ate ye ga waggulu nnyo ga babaka ba paalamenti so nno mwebale bambi kumuwagira ate mwebale kwongera ku subscribinga omanyi subscription eyo n'abalabe nkulu nnyo era Mwami Matiya essuuti eyo bantu abo tubeebaza kituufu mu ngeri ey'enjawulo era neneebaza ku bantu ab'enjawulo abantuukiriddeyo okumpa ku bipande bakuwadde ne baŋŋamba waliwo yampayo ebipande 10 abakuwadde abampadde ku mbeera ya Uganda nga bweri abampadde mu ngeri ey'enjawulo nenjagala okunga mu kapasite yanga mobilizer owa National Peasants Party njagala okukoowoola abantu mwenna ab'emitooma n'okusookera ddala okwebaza gye twabadde yesterday Bushenyi abantu batwaniriza njogamba ekintu mukiriko aba National Peasants Party kuwakana kubanga National Peasants Party ng'ekibiina ekyebbuludde nekijja mu nsiike y'ebyobufuzi tukakasa nti mu ntandikwa tutambula naba sente mugamba temulina sente anti era wakati mu kubeera nti tetulinga bibiina birala ebyatandika ne sente ekibiina political party kitandikira ku zero tujja nga tugattako memba ne tujja nga tugattako bwetutyo ne twekuŋŋaanya ne tulaba nti tuyimiriddewo tutya era of course ng'ekibiina ekipya of course ebibiina ebingi nnyo byetusanze mu existence byetusanze mu play era nabyo bikaaba ndaba ANT naye ekaaba terina sente anti ANT lwaki eba ekaaba terina mubaka yenna mu iPod nammwe kyekimu naffe kyekimu so kati tosobola kaaba common man naye ekaaba ebibiina ebisinga kati nga NRM ne bw'olaba eteekawo fundraising eba yakiguumaazi NRM sente zuyo nga ye sente ziyo yo nga yo eri ku sente zaffe za mibwa musolo given the fact that nti General Museveni ali muki ye president campaigning ate nga ye sitting president so resources akozesa NRM yesinga okonsuminga sente za iPod kubanga yeina numeric strength mu kintu ekyo ifuna obuwumbi buyitirivu nnyo kati n'ebibiina awo ebiddako ebiina ababaka kati so tosobola competinga n'abantu ng'abo already abayina essente empitirivu so tugezaako nga bwe kisoboka okulaba nti tukoowoola abawejjere bonna abasobola okubeera nti batukwasizaako tujja kutambula mu kapasite yaffe bwe tunaasobola okutuuka alhamdulillah bwe tutaasobole kutuuka Mungu bw'aba asazeewo ina gwambadde naye nangamba nti Peasants Party yafunye egula amafuta ne gagitwala e Bushenyi ndi kati ate yatuse Bushenyi neremerera amafuta agajijje e Bushenyi kituufu ebyo kati boogera byabwe naye ate muntu osobola kumugjayo ndowoozeeyo leero tuli eggulo twabadde Bushenyi leero tuli mu Mitooma naye mbadde nkusuubirako okugula leero tuli Mitooma Shema no kakati nganze mobilizer
nagendayo n'enkunga bwenkunga then nateeka kati amakanda ate ngenda gasimbawa walala kitegedde so emirimu gyange it's a joint effort, it's a team. Bwe mbasirabiseewo wali nga komanda ate mba n'emirimu emirala gyenkola ki wabawo abalala bakwasaganya Gundi naye gyali kati ani Bagonza naye yagenze Bagonza tulina ate emirimu emirala gye tukwasaganya kyetusuubira nti nagyo gigatta ettofaali ku kibiina. Of course nga nze national mobilizer n'omwogezi tusuubira nti emirimu gijja kutambula. So musuubira ki mu kalulu kano? Akalulu kano eimu yaffe eriemu kutambuza message ya nkyukakyuka mu ggwanga Uganda na kwongera ku wideninga struggle base fan base eya National Peasants Party. Nze nga Saabakunzi nsuubira nti region zonna ezikola eza Uganda tujja kuzituukamu okulaba yes tujja kuzituukamu tujja kuzituukamu okulaba nti tugezaako okukunga obuwagizi. Ate kinsanyusiza nnyo nti Mwami Matiya n'abatulaba abantu baagala change. People are very 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 angry for power. They need change. Kubanga balaba nti Mwami Museveni emyaka 4 bagamba enough is enough. Kimala. Iyo so kati gwaliyo togaya kibiina. Abasinga badde bakigayiza. N'onyomba n'ogamba NPP no. NPP bukyenkya ku makyanga ffe tuli muki. Nga mu mukikutte. Ffe tuli mu buyinza era Mwami Matiya saagala obeere bweru wa buyinza ninaana. Abasinga nti balina akanyoomonyomo NPP bagirabanga kyakuzannya otukwata obuyinza njagala okubeera nti doketi eyo ey'obugagga obw'ensibo tubitereeza ebyobugagga by'ensibo biddayo eri bannansi bintu bikyuka luswa nga okutuuka ku luswa nga gwe Matiya sekanja kwati lwakimba eshegeera bintu bikyuka nalaba Munyagwa agamba banne nti mugube naffe ebifaananyi twogerako wansi wa Robert Kasibandi mwinayo ku bakansala eyo bemutaddewo no tusuubira nti omulundi guno yes of course waliwo positions ez'enjawulo local government gye bali abesimbyewo ku tiketi ya National Peasants Party ku level ya member of parliament bameya bonna weebali abasinga obwo naye ate ebitundu bwe tutayina ffe we harmonize oyo komanda waali ate lwaki tutataaganya olutabaalo ate ambagamba mwaleeta Kasibante eyali ayagala obwa MP busujju nga muna NRM kakundiiri mukati yakulembera NPP ekibiina kiri ku opposition golaba bigatta ebyo. Mwami Matiya kituufu nnyo Mwami Kasibante yali wa NRM era wakati mu kubeera owa NRM bonna bali mu opposition eno bonna tebukya ku makya omuntu okubeera mu opposition oba oyina ekintu kyosimbyeko essiro oba ekikunyiizizza ekikulu ku mutima ya opposition no wakanya nempakanya neŋŋaana naye okusinziira ku gavumenti eno byenkoze tesobola giwagira n'okujja opoozinga onfuna kati so Mwami Kasibante nze nga Saabakunzi nze ndowooza nti we placed the right button. Okumujja mu NRM. Yes, because nze nabagamba nze nga Saabakunzi ebbanga lino lyengenda okumala ku interim role nga national mobilizer ngenda kubeera nga nsika empiki bwenti mu NRM. Oyagala kujja mu NRM ebitundu 85 ku buli 100 bave mu NRM. Oyagala kubasika mu NRM. Era Kasibante olwajja ku board ne mutuuza ne mugamba njagala ne muwa ebibuuzo byange. Anti kati waliwo abamu bonga okujjayo wa NRM muleta mu struggle bakulaga nti yanyiga ki abadde mu NRM bote bamwagalira ddala wa NRM bizibwa ebireesedde bano nkugambye abe NRM abavudde mu NRM ne bajja mu opposition be bayitirivu neffe be basanze mu opposition tubakozesezza okutuwa information gye twagala kubanga abasinga bava mu NRM ate ne bakola obwambega ne baddiza Mwami Museveni ki be bangi so namwe musobola okukikozesa mu vice versa. Yes, era wano Mwami Kasibante byonna bye namusaba yabimpa kubanga kkiriza obagaana Mwami Museveni toyina ku omwanda estimatinga musajja mugezi bwe bakutuma abasiru tomuleeta. Nali njogerako n'owekitiibwa Mubaraka Munyagwa mugati gwa bata president wa Common Man's Party naŋŋamba nti bwe bakutuma abasiru Museveni sokola ki omutwalira mu list musajja mugezi kubanga omuntu okufuga emyaka 4
mwami Matiyo olwaleero oliawo okuwangala ne mukazi w'ebbanga lye muwangadde omanyi challenge zemuyise ziba mpitirivu anobyeko akozebwa ati naye kati mwami Museveni okukwata millions of Ugandans n'abateeka mu kacupa ka Rwenzori bwati n'anyenyako nga muli omwo n'asiba nawo si kyangu agamba onaafulume onayingire katikiriza obagaana bwe bakutuma omusiru tomuleeta ku lisiti tomuteekako muki mugezi kati omuntu omugezi yenna oyina naawe okozesa techniques zonna nga obwongo bukola jjayo abo abamwetoolodde bakuwa information kati mwami Kasibante ye nga ye yali akozeeko naye amulinaanye amumanyi bulungi atubuulire mwami Museveni awoomerwa mmere ki kati atuwuliriza ayinza ogaa nti ate emmere ejjiramu kyawo ng'onaazingako omuntu okumwetooloola ng'onoozingako omuntu emmere gy'alya mwami Museveni nga anaakubako oba nga anakketta tandika leero nti oli wano kujja kalanda ateekako mbega we n'akugoberera ewakaawo azaalwawa mukyala ayinamu abaana bameka abaana be basomerawa ebintu bwe bityo bikuyamba okwetoolola omulabe wo era mwami Museveni due diligence gyakola okujja bw'atyo okusamoninga bwe baba abamaze okwetooloola abamaze okufuna information yenena gye yeetaaga ng'ogyeko unlike nowadays ndi bambegawo oluusi bamuwa false information naddala kufe bannabyabufuzi naye ate waliwo information entuufu gyakola ki gyafuna bwe tulabangako mwami Museveni nga agenze ewantu n'agamba kati kangeze mu trailo gye yabanga mweru museera by'entalo n'agamba mwami gundi awo waliwo ennyumba waliwo kino naye nga ddala in actual sense kituufu kyaliwo anyumya ebitu nga kitegeeza si musiru musajja mugezi nnyo si mulalu kati Kasibante ekibuuzo yakitta yes era wakati mu kibuuzo okukitta buli kibuuzo kirina gundi yakyo buli kibuuzo kirina gundi yakyo buli kibuuzo kirina ki kuba ffe tuzze mu opposition eno oba ekibiina kino kizze okulaba nti abantu bantukyusa obukulembeze abantu bafune obukulembeze nga be balina obuyinza buli mu mikono gyabwe abantu beyagalire mu ggwanga lyabwe omuntu munnansi ng'asobola okulya emmere yonna yonna waayagalidde enjala ne bwebe mulumyemu katono naye kati olwaleero mwami MS enjala ekulumamu n'ogamba ndidde kingaseewo ntya n'ofundikira nga weebase ekyokulya tokola ki bw'ofuna ekyokulya kumakya lunch togifuna oba sapa okubawo line bw'ogezaako okunoonyereza nga olwaddemu ofunyemu otusujjasujja weetaagako panado tosobola ku accessinga panado so we speak twogerera abantu abo bali mu mbeera eyo abawejjere era tukakasa nti message yaffe bajja kugipasifivinga era bajja gifuna bulungi nnyo abawejjere so bye musimbyeko essiranga nga national presence musobola nga mwina nesalaba mwatongoza manifesto buli gye tulaga tutongolezaayo n'emitiina mwatongolezaayo akasawo kawali ku zigoti mwakajjuza akasawo k'ezigoti akasawo k'ezigoti twali tusuubira abantu emitwalo kuba nze nabagamba netaga abantu emitwalo 5 kakati bw'oba osuubidde abantu emitwalo 5 n'ofunako abantu emitwalo 3 oba okoze loosi 5 gijjulawo ezigoti awo anti kakati tobala nti bagenda kujjuza kisaawe wokka nooza ebyentambula byasanyalala wonna ate bayinza obutasanyalala luwemba wendi bayinza obutasanyalala nze Kasaba ngamba nti ogenze nemmanya omulimu agutandika ku makya omulimu nagutandikirawo n'oyita mu butale nempita mu butale kandidate abantu bye bamurisivinga bulungi kandidate abantu bamwaniriza teri gwe bataaniriza mu bufuzi by'eggwanga Uganda obaguzaaki obaguki ekikulu obaguzaaki naye abantu bakyagula ebirowoozo abantu oba bali otulese otyo tuwaddeyo ki abantu abasinga bagula ebirowoozo abalala nandi katwaddamu politics ono okukyamuukiriza ffe NPP teri eyo politics wa kukyamuukiriza era bw'oba osuubira nti ojja kuyingira NPP ojje ne politics oyo okukyamuukiriza okoma ku mulyango nga nze saabakunzi nze wayogerako nogaa ntogera kola na bafuutu soja nze nkunga omuntu akyamuukiriza ebyaffe kyoyogerako you must walk the talk
Socha mu yogera kyona asobola okukola. Bwengamba ndi nganze saba kunzi ne timu yange tukera twalayo petition. Tutambuza bigere kuva kawempe. Yes, bya kukyamukiriza. Akukyamukiriza wano ate no police ne ate no lwala no kuma video no kuba gundi. No gandi ate police no. We must face that police. Tubabuuze mwagala kiki. Tulina okutambula kubanga bye tukola kyonna tukikola mu mateeka. Wakubamu ne bafutu soja, mutogenda kola na bafutu soja. Bichi nenga ne ruwema badati. Gundi yange era ojjo wegendeze wekitibwa Robert Kasibante gyatambulidde. Atambula na ba brain soldiers. Si bafutu soldiers. Brain soldiers ababanguddwa. Abayina abawa respect for elders, respect for people, respect for religious leaders. Batambula nabo? Yes. Respect for cultural leaders. Abawa abantu ekitiibwa. Futu brain soldier agenda okuma live bwati, agenda okuma TikTok live awa abantu ekitiibwa. Nti oli ne bwaba musindikidde message embi tamuvuma. Wabula ayina okukitegeera nti mwami AMS, you need to respect people's opinion. Yeah. Ne bwoba oyawukanye nange. Nina okuwendowooza ekitiibwa. Nina okufindinga out lwaki oyawukana nange. Gano kola ki? Okuvuma. So byebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Kale toyanza nnyo Bwana Luswa tubadde ko mu National Peasants Party. Kibiina ky'abawejjere. Bali mu kalulu abamuno bali bemulugunyo lwa Kasibanto oyo ne National Peasants Party. Naddala batafuna mukisa kuba nominating nga Muhammad Nsereko nga baga National Peasants Party kyanjawulo kiki yateekayo nenge emikono n'ebirala. Nga walabanga ekibiina ekyokujeregerera nga kikulembera okujeregerera mu mbeera bwetyo tebalina na kufuna mikono. Naye bagifuna ne baba nominatinga ne bamu ku 8 abavuganya kuba president era olwaliro gambye ali Mitoma. Ali Mitoma Shema anonya kalulu yabadde Bushenyu enkya aliwa oba umulamu enkya tugenda kutunamu nko tulabe. Yes. Kale kakati njagala tugende ku nsonga ya Ssemujju-Nganda. Otuva ku ya Ssemujju-Nganda tujja genda ku nsonga y'omwala. Ya Ssemujju-Nganda nsonga eri nti abakulembeze bannamba Lujega NUP bye yawadde tikiti nereka abakulembeze abasobola okuteesa mu parliament n'okutegeera ebiteesebwa mu parliament. Naga nti osikiza otya Sseggona munnamateeka omugundiivu neewa akadongo kamu Masias Walukagga. Olwanyuma lw'okwogera ebyo Ssemujju abafutu soja nga bulijjo bamukubye emisumaali egy'akatiko n'olwaliro bakyamukuba bamugamba mwabogedde oluzungu mutuyambye eki mu kaseera konna mujja wano n'oyogera Museveni ayambala essaati yakakadde kamu buli lunaku Sumbusa bwesize balya bachefa nawe bati byonna tebituyamba. Ensonga ya Ssemujju n'ogiraba oti ayina eggumba mu nsonga ye oba alwanirirako omusajja we Sseggona? Siitera nnyo kwagala ku discussinga individuals naddala given the fact nti oli mobilizer naye for the good of this program. I think ndowooza to discussing ekisookera ddala nze omu kubakkiririza ti Ssemujju mulungi. Bwe twogera kubabaka ba parliament kubanga kati Nyongo jagamba nti singa ye yali mu NUP by then teyani wadde Sseggirinya kaadi. Honorable Ssemujju musajja mulungi. Muteesa mulungi. Musajja mugezi. Tabuusibwa. Naye tulina okukitegeera nti mu parliament eyo yennyini mwatabuusibwa. Ye parliament y'emu eyeenyigidde mu kuyisa amateeka aganyigiriza ki Bannayuganda. Tukkiriza nti bo ng'ababaka ba parliament ndowooza Ssemujju Kinaasika Honorable Ssemujju Kinaasika kyakuna kyakusatu kyakuna kiba kyakuna. I believe bwe bamuwa kiba kyakuna kuba ajja 2011 2016 2021 2026 kiba kyakuna kiba kyakuna. You're right. Nze nsuubira nti obukulembeze abupimira ku ki
agamba oli yamusena wakadongo tulabye abantu abangi mu parliament yawo nga bayivu nga they can really articulate matters wekijja nti matters of national importance bazisobola ogera ku budgeting basobola batudde mu committees ez'enjawulo naye nga bwe kijja nti ensonga ezze ku floor ya parliament tebalabika. Look at our sister Honorable Betty Namboze bakireke abo nange ndwawo mulaba kyogamba ndasobola kutema ntema nsonga azisobola. How many times has she appeared unanswered? Ntini butubala nti ku mirundi 10 eddoboozi lye we lirabikiddeko mu parliament yawo mu house ku answered noza giringa mirundi 2 n'ogumu. You see kati olwaleero wekitiibwa Ssemujju aba agamba kati parliament abantu tebakyali ku parliament tebakyagitunuulira bali eno abantu kati bali ku muntu agenda okubakolera omuntu agenda okudda mu bantu nga bamulonze n'akuliyetingawo project kubanga kati gavumenti yeesuuliddeyo gwa Nagamba. Awo tutwagala tubeere very clear. Gavumenti yeesuuliddeyo gwa Nagamba naddala mu nsonga ezimu ekisooka amalwaliro gali bubi. The health system eri down ekurashinze ndowooza ebitundu nga 8 esigaze ebitundu 2 feka tutunulire Kawempe awo tulina eddwaliro lya Kawempe referral hospital abakyala bazaalira wansi bwekiri mama bw'amala okuzaala yes bw'amala emmese zibaluma you know mama kits teziriiyo kati omuntu bw'aba awulidde omubaka wa parliament afuna miliyoni 4 omwezi agenza oluusi bateeseza mu nkuubo oluusi tebakomyewo ku ground you know to some extent waliwo otuweera you know decisions za political parties respect ne tugamba kati the likes of the Honorable Segona musajja mulungi naye ate tulina n'okufa ennyo ku kya overstay. No kati olinga ngamba uliriza overstay uliriza no kati ninyo oluswa olinga ngamba yes nti abalonzi yes tebakyali ku mandate zombaka parliament ziri mu constitution zirambikiddwa obulungi kawaida kensambu mu omwenda bo bali ku gwetulonza asobola okukomawo n'atuyamba mu bizibu byaffe kyekyo kati ye Ssemujju atali ku kiri nti mandate yombaka parliament bwe tudda nti roles and functions of a member of parliament in section 79 zirambikibwa zitabwe zitenebeza abalina okola omubaka parliament azimba amalwaliro alina kuteeseza kati omuntu agendera ku ttuluba eryo omulonzi tamumanyi kati awo nkutegedde onfunye omuntu ali kweri ttuluba tamutegeera omulonzi ayagala omuntu amufaanana ayagala omuntu atagenda kuluzinga ttaki naki bwafiirwa serukenye ambulance bweri bwayagala nti kumukwasizaako ku tournament wali kubanga the end of it all ne bwagenda mu parliament okwanticulating ensonga bano tebazikola ki they don't benefit tebazifunamu Ssemujju kati ndaba kati ayina nayo okutereera mulayi welikoma wetukoma obadde okyangamba nti roles ziri ez'omubaka wa parliament abantu ekituufu bw'osobola zikola nga Ssemujju naye abantu tebazifunamu ate naawe oli ku mulimu ofunira ddala akasente ekireetedde abantu okubeera nti naddala ku ludda luno olw'opposition Mwami Museveni atukoze bubi nnyo naddala ekibiina ky'NRM nti be balina numbers they have the numbers kati va opposition ne bw'oba oyogera kuuka ejjembe nabo bakutenda okwogera kati nga muganda wange Honorable Ssemujju wali mu parliament my senior kituufu abantu bano NRM yabamalamu nnyo essuubi General Museveni yabamalamu ki kubanga buli kyayagala akiyisaawo kubanga yalina numeric strength kiriza obagaana ffe tukyakootakoota muki kati kyebava baagala obakolera bino eno mu constituency yes werera ku baana werera ku bagagaba bursaries kola buuti ne buuti era ababaka ba parliament abo by the way tobanenya kweyongeza musaala kubanga ekiri ku ground kiba kirala toteekeddwa kubula mu constituency kumala mwezi gumu nga tolimu
amasimu gokaaga bagavuga. Yes. Kyovula nti olwalero ababaka ba parliament banavayo ne bagamba nti bane tweyongeze ku musaala. Nsanyuka nnyo naye nga oyo nsanyukira ku oyo gwe bongeza ngadda muki mu bantu. Ngadda mu bantu. Kyokka waliwo abazifuna kubanga bakuwa ne ssente zogenda okwebuza ku balonzi ku biteeso by'enjawulo. Waliwo abazifuna nze n'omubaka wa parliament omu gwe mmanyi. Omu gwe mmanyi we Mawogole eyo. Taata we mulimi. Taata we yasinga ekibanja ne yeewola ensigo. Yasinga ekibanja ne yeewola milioni 10 agule ensigo. Nasinga yeewola milioni 10 nasinga ekibanja agule ensigo. Agule ensigo era ekibanja kyalugenda omubaka yagano kinunula. Naye nga imagine taata we. Lwaki yagano kinunula? Ngate muzibu. Kuba kati nyina n'omubaka omulala gwe kati ababaka naagula bwe ababaka abali mu ngeri bwetyo. Olemereddwa oyina capacity esobola okumobilizing milioni 10. Oyambe taata wanunule ki? Ekibanja ekyo kyolwanira okununula kye kyakuweerera. Kye kyakusasulira. Kubanga emmere neerimwako ne batunda. Kye kikusasulira biiru ze ezeegoni. Oba tebalina nkolagana ne taata we? No. Abaka abamu baluvu. Baluvu waliwo ne gwe baleka mu bitaala bya Jjinjalo. Baluvu baleka mu bitaala bya Jjinjalo. Driver we yamulekawo. Yamulekawo. Yeze natamusasula. Njimanyisewo. Natamusasula. Waliwo omulala gwe mmanyi bw'agenda ku Cafe Javas oba KFC wamula restaurant yonna yonna okugula ebyokulya. Dereva amuleka muli n'agenda n'alya. N'amuga akatuvuga tugenda mu parliament mukyuseemu. Era nze nga Ssaabakunzi ogundi weeri after general elections tulina okulaba nti tusomesa abantu baffe. Tubasomesa obumu. Ensa obutaggwamu nsa sente zino mulina okuba n'ekyo humanity peace mukaaga enkoko tosobola kuba ne soda asabaliye mwoyo peace 3 kati gwe teweekana ennyo nti emmotoka yagundi yagudde kabenje naye saidi eri yagundi teyakoseddwa mwana aba yeekyaye ate waliwo ne pasita w'amaanyi emmotoka yamusikirako awo awo ku Ntebe Road nga bakayingira kajjansi batuuka ekibuye omwana mugamba katunywa amafuta namugamba ati amafuta onywa gwakyegulo twanywedde amafuta olwo na ssente kwena muga kale ng'agivuga batuuka kajjansi ng'ekyagenda namugamba amafuta gawedde mate bavuga motoka nene sisse 1000 baatuuyana omwana namuganze sigenda kuva mugenda leeta amafuta gwe nyini to wabodo mwe ssente agenda kufuna akadomola aleeta amafuta ate jukiro nofuna obo inofuna kachiti ka police akakasante amafuta wogatwala mu motoka wenzo bango ugenda kwesha nyumba ya muntu batu yanira ku luguudo teyakubira mukyala we simu ate mukyala we navuga yiye najja namuteekamu one bamuleka wanene kyobanga motoka erike mabega erinnya ly'omusumba kale just imagine beba abasajja bayisoloza sente mpitirivu bo benyini beekubako enjawo so ekyo kiddayo ku kiri kyenkugamba muleme kwemalamu abantu bano babasindika mu parliament baba bakimanyi nti baba wadde business baba wadde mirimu so Ssemujju akayanira bwereere Ssemujju akayanira bwereere ategere kiri ku ground kati era nti politics embeera yakyuse yakitegedde politics yakyuka kubanga politics dynamics it keeps on changing. Olwalero nga bwabadde bugenda okuziba nga byakoze eki byakyuse olwalero sobola osanga gundi nga w'amaanyi nnyo ne buzikere nkya ku majja nga waliwo ekyakyusizza ground bikyuka mu butikitiki politics wa Uganda yakyuka ekifaananyi kye tumulaba olwalero si yooli owa 21 siri owa 2016 akyuka olwalero we bakusindika mu parliament kanya okulaba nga at least kufura ya parliament obeera kate nga wobalansinga ne bakamaabu abalonzi ate si mu muzijje mu bunyonyi flight mode bo baseka baina code yaba akulaba buli woko aba alaba agagundi tried to call you kakati bwabe namba mpya nga akyusa akuba ku ndala nga gamba ndo kati bwawulira eddoboozi lya Matiya ngajjako Matiya yabadde nsumbuwa ebyo bwe batyo ebyo bye byakubisizza simbwa Freddy yone yayisa abalonzi bebuuzako ne bamutwala ne bamugamba todda obudde bw'obusinga bwonna abadde abubala ku bimeeza esimu nga yateekamu bunyonyi sirere sajja eddene era kyekimu era kikyatuuse ku muganda nga owekitiibwa Sseggona ne Sseggona kati amasimu the truth is
Oweekitiibwa Sseggona, he lost touch with the people. Abantu babadde abali kabanga. Yes. Yes. Bino sibyogera nga Ssaabakunzi w'NPP. Obyogera nga Luwemba. Mbyogera nga Luwemba nti kati wano otuuka mu kiseera we weeyambulira endabayo notuwandabayo n'oyogera ekituufu. Kati ate ffe kituwa eddibu ddene nnyo okukunga abantu bwe batyo abaluzinga taaki naki. Naffe ng'NPP twetaaga okukunga abantu okutwegattako nga ddala kituufu ogenda kuyimirira ku nsonga z'abantu. Era nze tosuubirayo kukubira simu kugamba twegatteko, sijja kunoonya. Gwalina okujja n'omunoonya. Nze nnoonya abo abagenda okuyimirira ku nsonga z'abantu nga bagenda kuweesa NPP ekitiibwa mu bantu nga tetugenda kwekomomma. Lusi olwaleero munno nze mbadde nyambala obukooti bwa wirubaalo muntadde mu kirasi ndala. Lwaki ddala nze ebbanga lyemaze mu by'obukulembeze nkivulaba wali onneebuuzaako mbuuza naye emmotoka yo lwaki ebaddemu ettaka leero zeebadde asireka muntu ku kkubo. Kati abantu obatikka bonna n'ogenda nabo. Nze bwe ndaba ng'omuntu aba adda gye ndaga nyimirira. Okitegedde nkola ki? Oyimirira. Nyimirira. N'obateekamu. Ne mbakola ki? N'obateekamu. Ne mbateekamu. So omuntu bw'atyo okubeera omubaka wa paalamenti toli wanjawulo nnyo n'abalala. Mwenna muli kyenkanyi. Abantu bano be bakuwa obuyinza. Oyo yenna alowooza nti okugenda mu paalamenti olina okwogera oluzungu ennyo kola no. Oluzungu lwogere. Naye nga osavinga ne interest z'abantu eno wansi kuki? Ku ground. Kati kitegeeza Ssemujju alina okukitegeera nti ng'oggyeko okukola mandate z'omubaka wa paalamenti. Yes. N'abantu olina okubabeeramu. Afiiriddwa, alwazizza. Jjukira ewakati jjukira tebavaawo. Kati ono naye atukyankalanyiza. Njala tugende ku nsonga y'omwala. Nalabye amazzi gayingidde mu kibuga Kampala. Abantu bali bubi. Embeera naye nga buli omu yeekwasa omwala gwe yazimba. Ekintu ekyo wakirabye taluso. Kakati ekisooka nsookera ddala ensonga y'omwala ogwo nsonga nnene. Nsookera ddala of course ng'omukulembeze okuyimirira wamu n'abo abasuubuzi abafiiriddwa ebyabwe. Abaakoseddwa ennyo. Tuyimirira wamu nammwe mu ddala mu njege eno mu sizoni eno ey'enkuba. Naye wakati mu mbeera eyo ng'omukulembeze of course omwala guzimbibwa. Gwona Gwayanjaddeko amazzi. Naye tulina okukitegeera nti ne bwe gubaddewo nga guli bwe gutyo nga tekunnabaako gundi. Era amazzi enkuba bwegato mu kibuga. Amazzi gatuuka n'okusika emmotoka. Anti labayo. Bupiki bonna amazzi gabututte. Amazzi gabadde gakola ki? Pozi ng'obadde togendereranga. Mbadde ngalaba naye nga tegali ku level eyo. Kino tulina okukkiriza nti yes guzimbiddwa season ezenga yaki yankuba ate ekyatonnya season ezenga ya 11 egenda tonya mpaka December. Tulina okukitegeera olugundi olukongolo tuleme kuluteeka ku Hamis Kigundu ngaki ng'omuntu weewaawo development erina okugenda kugenda mu maaso naye ate era bwe kinaaba kikosezza tujja kuyimirira naki nammwe ate nammwe era mubeere very conscious ku nsonga eno mumanye nti tuli mu season yaki season yankuba era wano wenjagala okusabira omugagga Miss Kigundu ne muganda Ngaji Yasin ndi kakati construction bwebeera nga speed ebadde mu bitundu 7 erinnyeko paka mu 9 obudde buno obwenkuba erinnyeko paka mu 9 kisoboka kubanga kati ba engineers manyi nti aina abasobola abakugu abasobola abana abazimba Yotani bypass yes abasobola okuzimba okulaba nti omwala gusigala mugumu ate nga n'abantu bakoze eki n'abantu bakosebwa ekintu kiwe buwiki tukiwe buwe akadde naye ng'ensonga yonna yonna egenda kola ki egenda kutereezebwa nze natidde luswa anti watidde naye tulina okukikkiriza tulina okukikkiriza nti olwaleero kutoba enkya kuvimba manyi yes n'ebyobufuzi biringa mupiira yes kyobola betting company kyezikola ase Chelsea webege na samba Liverpool ompira gwe basobola okuteeka mu system atugamenda ku 2 emabega naye buli lunaku eruziba
n'amawulire agava mu buli nkambi odds zikyuka nti kipa taliiwo ono strike omulungi taliiwo defender omulungi gundi taliiwo kati ndabanga bali mwezo omuwala guno singa kugenda bwe gutone gukola bino odds bali mwezo kubanga ze bali mwezo mbadde mu ne kakati nchamu okuwangula Lukwago ne mukulaba kwange odds zino amazzi gano n'omuwala nga yegutambula guyinza okyusa odds ezenjawulo mpola mpola netutuuka ne wali eri nga odds zikyuse nga ate okukakana nga kyekubidde wa Lukwago nga bali mwezi awanguddwa nze mukulaba kwange bweto bwendaba omwala ogwamba omwala ogutaddemu ekyo ya nati kakati tugira omwala NUP ye kugamba omwala kagukolebwe Lukwago agamba nedda